Mwasibye mutya mwenna abayizi baffe na bonna abatugoberera ku mukutu guno ogwayiga okubala ne Teacher Bugembe. Era nga bulijjo omupya yakatweyungako yenze Bugembe nga nkusomesa okubala ku mitendera egy'enjawulo. Olwaleero nga tuli ku kubala owa O-level, topiki yaffe ya number bases. Nga tuneeyongerayo omupya yakatweyungako oba tulaba omundi ogusooka attendinga kilasi yaffe omundi ogusooka, tuweerabira okusubscribinga, okulayikinga, commentinga n'okusharinga awamu n'okkoona ka notification bell ako okubeera notified ku buli ka upload ke tuteekayo, buli lesson gye tuteekayo na buli educational material gwe tuba tuleese. Kaakati okutandikira gwe twakoma ku lesson eyasembayo mu topic eno, twasembayo nga tulaba okukyusa base ng'ova mu 10 odda mu k, ng'ova mu k odda mu ova mu 10 odda mu n base. Katwaye tugenda kutunuulira ng'ova mu base ey'enjawulo, tugeze okuva mu base 5 ate namba ogize mu base 8. Jjukira okuyiga kutambula nti va mu kyotamanyi odde mu bulijjo kyotegeera ogende mu kipya. Kati tekiniki wano eryemu okuva mu base n ogenda mu base k. Kitwetaagisa okuva mu base n genda mu base 10 gy'otegeera, olifalinge okuva mu base 10 ogende mu base k. Ate kyamukisa mulungi nti bino byonna steps ez'enjawulo twazirabye mu lesson zaffe ezasoose emabega. Kati singa batwadde for example convert 135 mu base 8 to base 5. Bino kifunza mu kye tubadde twogerako. Va mu base 8 genda mu base 10. Tojja kuva lumu mu 8 obuuka ogende mu 5. Twetaagawo kye twaliise reference point, pivot, nsinziira wano ne ŋŋenda wali. Tobuuka bubuusi. Kati step esooka convert from 8 to base 10. Ekyo twakirabye mu example ez'emabega, mu lesson ez'emabega. Era bw'oba ojjukira twagamba assign powers. Kati tuli mu base 8. I assign powers here. Owandiika ova wano ng'odda ku kkono. 0, 1, 2. Kati bw'omala okwassigninga power, digiti zino ezikuweereddwa zikubise ne base gy'olimu ng'eri raised to power corresponding ne digiti eyo. Kitegeeza nti 1 times 8 to power 2. Gattako 3 times 8 to power 1. Ngatteko 5 times 8 to power 0. Nfuna ki? Wano kwesa calculator okwanguyirwa. Weewale nnyo okubayisa omutwe naddala nga kuba tunoonya kuyita. Towa chance yonna yakola mistake bwe kiba kisoboka. 64 nkaaga munnya gattako 2 munnya ngatteko namba yonna ng'eri power 0 eba 1. Kati kitegeeza 5 mundi gumu eba 5. 64 bwe ngattako wano ne wano nfuna ki? Nfuna 93. Kati wano mba ndi mu base 10. Kati nkugambe mu step va mu base 10 kati genda mu base gye bakola ki? Gye bakwagaza. Ate ekyo mu lesson yasembayo twakiraba. Nva ntya mu base 10 ogenda mu base n. Kati kwene example twagamba you divide. Example ya leero wantu tulinawo 93. Bw'oba ojjukira tugenda kubiddamu byonna kye kinagambye referringa ku lesson ez'emabega singa oli mupya n'omukadde referringa for revision and practice. Wano tulinawo base 5 empya gye batwagaza.
5 egenda mu 9 mu 3 emirundi emeka ye rimenda 5 egenda mu 9 mu 3 emirundi funa calculator gabiza 9 mu 3 ne 5 nfuna 18 wasigalawo mmeka kati kola 18 times 5 kiba 9 kati 9 wenja kwa neseza asigaddewo 3 enesinga 5 era 5 egabizaamu 5 bwegabira wane wasigalawo mmeka emirundi 3 kuba 5 emirundi 3 ziba 15 remainder 18 jako 15 ziba 3 twagambi otandikira wano kuba kati eno 3 olaba eri less than 5 kitegeeza kikomyawo va wano yambuka paka ku value wasoso yingiza wali kitegeeza tufunye 3 mu base 5 kitegeeza 135 ngeri mu base 8 kye kimu n'okugiwandiika 3 mu base 5 kansubire ekyo kikutte bulungi 135 genda mu okikola we bati sooka ove mu base eno gye bakuwadde wano teeka mu base 10 kati base 10 yetukolera nga reference point va mu base 10 ogende mu base 5 zonna tuzirabye kyenyina okukubiriza ku practicinga noonya enamba nyingi nnyo mu UNEB Question Bank okuva from all different sources discussing ne banno sharing knowledge fuba okulaba nti naawe obaako ne goyamba naawe ojja kakkana weeyambe teri ngeri gy'ojja kuyigamu kubala nga toyambye mulala bw'oyamba omulala omunnyonnyole obitegeera naye n'abitegeera ffenna ne tuyita si kirungi kuyita wekka kale n'olw'ensonga eyo nja kukubiriza okunoonya ennamba ez'enjawulo era tugenda kukoma wano mu lesoni yaffe eya leero toweerabira okusubscribinga n'okukebera ku email zaffe mpozi abeetaaga personal assistance ne notes sindika email yo ku email yaffe okujjukizaako eri BC Pure Math 2020@gmail.com sindikako email yo nja kuweereza attachment ya notes mu audio ne hard copy mwebale nnyo kutugobera musibe bulungi